twakasonda emitwalo 52,750 wano ku SMX Media nga za mwana muwala babiri Sumaiya bulijjo gwenzija mbagambako nkiddamu twakasonda emitwalo 52,750 bukyanga ntandika kujja waneno kubategeeza ku nsonga za mwana muwala babiri Sumaiya atagimanyi mwana muwala babiri Sumaiya goli mukulaba ku screen awo bambi yafuna akabenje k'omuliro bali mu nnyumba kiro bakumye kakando era bwe katuka kando ne kagwa ku neti oba neti yagwa kakando ennyumba nekwata omuliro bakadde be babiri ne bafiira mu ogwo omuliro ne batobe babiri ne bafiira mu ogwo omuliro yeke yasobola okusimatuka naye nga ne yasimatuka osobola okulaba embeera mwali mbu yasimatuka n'ebiwundu n'ebisago eby'amaanyi natandika wano ku SMX Media engeri gye namulaba mwana muwala ono yali ayita side yeyo gye nkolera business zange ngaba neno bwe mmanya abantu abayita nga basaba obuyambi bakubuyi kayimba kadebe yutalo yamba biki ne bakyama we nali nkolera we bakyama nga ninawe 12,000 by that time nenzikwata nenzibawa bali bagenda nengamba naye 12,000 ezo zemba wadde n'obulumi mwana muwala ono bwalimu nga bali mu kusonda milioni 2 n'ekitundu nemba gamba mbu bannange nsaba busabi mbakwate ka video ntandika okubeera nga njogerezeganyako ne basubscribers bange tomanya engeje nino omukutu oguliko abantu basobola okutukwasizaako ne tusobola okulaba nga step eyo tugitwaliriza mu budde obutali buwanvu nnyo ne bakkiriza era ne nkwata ka video yako ne nkateekayo ate akalaba ngenda kateekayo at the end of the story interview gye twakola ne mwana muwala oyo ng'alina omuntu eyali amuyambako ng'ono nakitegeera mbu yali muganda we naye si biological brother wabula maama we muganda wa maama we gwe yali atambula simanyi ngeri yakinnyonnyola omuvubuka ono gwe yali atambula naye maama wono omuwala yali amuyita anti amakulu mukyo maama baabwe ba Luganda so ono omuvubuka muganda wa maama wono omuwala babiri Sumaiya yamuzaala so n'atutegeeza byonna byasobola okubeera nga atutegeeza nga story yonna we nagibawa naye oluvannyuma ono ntandika okubeera nga mbayogera wano ku buli story yange gye nteekayo nkiyimbye ekintu ekyo abantu abamu batandise n'okubeera nga baskipinga video zange olw'ensonga tebaagala kulaba ku mwana muwala ono ngeri gyenyinyaza ebiwundu by'amaanyi so ezo zonna challenges nzigumidde naye ati olunaku olwaliro mbadde nze bategeeza ku updates na wa we tutuuse twakasonda emitwalo 52,750 era nga ssente ezo zetusonze ate nera zezina okuvangako bulijjo kyenkugamba mbu beetagisa ka tube ak'emitwalo 2 okitegeera bulungi nnyo beetaaga buli lunaku osiigako eddagala erya yero however update eno kiginkozesezza nti campaign eno njagala gikomya mu first week ya January mukubeera nga ngikomya kyonna kye tunaaba tufunyeewo kye tugenda otandika nazo kubanga twetaaga milioni 2 n'ekitundu naye bwe tunasondera omwaka mulamba ye agenda beera mu mbeera ki ati sikatandike na kino kyonna batubuulire ki ekinaaba kyetaagisizza kwekyo ekiriwo nga tuyingira omwaka guno eno njagala okwebaza buli muntu ssekinnoomu eyakutte kyasobola okubeera nga akisindika tusobola okubeera nga tutaasa mwana muwala ono naawe kennyini atanaba kubeera ng'osindika nkusaba busabi nti omwaka nga tegunnaggwako osobola okukolayo ekintu eky'obuzadde osobola okukolayo ekintu eky'obuzira omwaka mulamba guweddeko abantu bonna tebalina ssente bonna bakaaba bwavu naye osobodde okubeera ng'ogumalako mu bwavu bw'olimu osobodde okubeera ng'ogumalako mu mbeera yonna gy'olimu osobodde okubeera ng'ogumalako Mukama Katonda nakukwasizaako tono kolina tojja malafuna milioni 10 osobola okuyamba nedda omuntu kugambye wanyo ku SMX Media waliwo yasindika nusu 10,500 waliwo yasindika 10,500 abamba sindise nnyo 5 15 buli omu kyonna kyasobodde kyabadde nga asindika naawe kennyini ku mutwalo gw'olina osobola osindikako 2,000 kale olinayo mitwalo 2 osobola sindikako omutwalo alina emitwalo 10 osobola tuwaayo ekyebiri tetugambye mbu bwemalirewo naye osobola okukola ekisoboka kyonna nga gw'osaba Mukama Katonda omwaka guno agukuyiseemu bulungi nnyo nga osaba Mukama Katonda omwaka ogujja gukubeerere bulungi nnyo nga osaba Mukama Katonda byonna bikugendere bulungi naawe osobola okukola ky'osobola ng'osabira Mukama Katonda omwana muwala ono asobola okubeera nga assuuka okwate n'akatini k'olina osobola okubeera ng'owaayo tusobola okulaba nga tutaasa mwana muwala ono tekijja kwetaagisa gwe mmala beera na mitwalo 10 okuyamba omuntu atayambye ng'alina nusu 10 ne woolifuna milioni 10 tojja kuyamba ekyo nkimanyi waliwo omuntu ogamba mu bannange sirinaawo ssente ninawo mitwalo 2 mazima ga Katonda ne woolifuna milioni 2 tojja kusobola kubeera ng'oyamba
omuntu alina emitwalo 2 najjako 15,000 oyo ne walifuna akakadde alisobola okujjako emitwalo 16 oyo ne walifuna miliyoni 10 alisobola okwefiirizaako miliyoni 7 n'ayamba naye gwe n'olibeera na mutwalo n'owulira nga bannange bw'ojjako 10,000 awo obeera oweddeyo obwavu bugenda kugira bannange ugenda sulanjala ugenda kufa nga Katonda ne wolifuna miliyoni 10 oliraba nga ojjako akakadde oba emitwalo 2 ojja laba nga ogenda kwavuwala. Tweyanza nnyo tweyanzega abantu bonna batukwatiddeko olugendo neno sirukutte nzekka wabula mmwe ba SMX Media Kings and Queens okunnyamba ne mumbeererawo okunnyamba ne mutanswala kiraga nina influence nina omuntu gwe njogerezeganya naye on top of that waliwo kyembadde ndirabidde waliwo abantu 2 abavaayo okututegeeza omusajja omu teyambulira n'amannya ge yagaana okunze okumuyita ssebo naye n'agamba ali willing okwasaganya konna kasobola akatini tufune updates na buli kimu ensonga lwaki nkugamba nti mu January njagala tudde mu ddwaliro tulabe ki kye batugamba kyonna gezeeko muwa information. Waliwo n'omukyalo omulala yankubidde ye nga ali wano mu Uganda n'atutegeeza mu bw'ayagala mukusitule mwana muwala ono mutwaleyo amulabeko atyamuko engeri y'obufere ayinza olowooza aliwo obufere oba just tusonda busonzi n'ebisigadde ng'ebyo naye ne musuubiza nti omwana oyo ngenda mukwata mumutwalire asobole okubeera nga amulabako atuyambe n'ekintu kyonna kyanasobola okubeera nga atuyamba nakyo. Naye nga tweyanziza nnyo tweyanzeege ka video kano mbadde nkakoze just ku informinga na kuwa updates ku nsonga za mwana muwala Babirye Sumaya nga tekuliiko kirala kyonna wabula nakwebaza n'omuntu yenna alina omutima ogw'ekisa ogusobola okubeera nga addamu okubeera nga atusindikira kyonna kyasobodde Mukama Katonda akuddizeewo bannange 52,705 sente nnyingi zetusobodde okubeera nga tusonda ate nga tuzisondedde ndowooza mwezi nga gumu ndowooza twatandika Desemba awo nga atandiikirizaawo we nasobola okubeera nga ndabira mwana muwala onso mu mwezi gumu Desemba yekoono then ndowooza tugenda kwasagana ne first week ya January okubeera nga nsigala nkyogerako after first week ya January eno project ngina beera njikadde jasigala mbawa updates ku ki ekinaaba kigenze mu maaso mu bulamu bwa mwana muwala ono Babirye Sumaya. Mwebale nnyo mwebalire nnyo nnyini ddala. Yes, nkwaniza nnyo wano ku SMX Media nange mu SMX wane tubeera ne updates buli lunaku buli kiseera story wejja bwe tugikuwa naye ekisinga okubeera ekikuntu wano ku SMX Media stories zaffe tuzikonvatinga ne zibeera nga ziwewuka datawo aleme kubeera nga agenda mungi. Zino si ze stories zetutera okubeera nga tukola kubanga mutumanyi nnyo mu entertainment stories buli lunaku tuteekayo entertainment stories naye waliwo ekintuuseeko olunaku olwaleero neŋŋamba nedda we sitakola mulimu guno eno ebalimbuuza kikyo wakola nti nabawa olugambo lwa Gravity ayimba ebiyimba bino nabawa konsati y'ono nga bwe yajjula nabawa konsati y'ono nga bwe yamusala neŋŋamba ku guno omulundi kankyuseemuko ku ngeri gyenkwasaganya story wadde eno si entertainment story naye tujja kufunamu ekyokuyiga. Waliwo wembaddeko nsuubira nammwe mwali mubaddeko mu bitundu byammwe abantu ne bajja nga basaba obuyambi obw'enjawulo oba ne bajja ku dduuka lyo oba ku bizinensi yo naye mazima ga Katonda wentunuulidde mwana muwala ono nga zze wembadde nkolera wensinzira okubeera nga mbaweereza ekintu ne kinkwatako neŋŋamba nyinza okubeera nga sirina ssente ze nsobola kukuwa naye ninayo ba SMX Media Kings and Queens nga bwe basubscribinga ku SMX Media nga ngenda kwewombeeka nnyo neera gwe wenna atalina kyasobola kukola oba kusindika ku ssimu ye at least osharinga story eno tomanya gwogisharingidde ye ayinza okutaasa mwana muwala ono n'obulumi bw'alimu g'amazima omutunulako butunuzi nga waali n'otegeeramu neera ali mu bulumi obw'enjawulo agenda beera nga atunnyonnyola story ye enkutteko ku mutima konze nedda kangikwate sobole okubeera nga ndisharinga nammwe tusobole okubeera nga tumudduukirira tusobole okubeera nga tumuwonya obulumi bw'alimu. Yeebaleko osobola okwogerako nnyo oba tosobola nnyo amanya go bakuyitani Babirye Sumaya kyekyatuuka okubanga mazima ndabira ddala omuntu atulaba oyinza okugamba kubanga waliwo we tuyise nga tujja wano eno okufuna we tutuula tukole eno story omuvubuka agambye mbadde mmanyi ayambadde lugoyi olwa yero ekyo kyoli mu kulaba si lugoyi wabula ye sikini ye kuliko eddagala olw'obulumi bw'ayitamu agezaako okufuna treatment nga omulaba olugoye lwolaba yene ya papo ekisigadde si lugoye wabula omuliro we yajja omuliro nga sitole wagenda okubeera nga tutuwa n'obulumi bwalimu ensonga lwaki nsobodde okubeera nga mukuleetera wanene kyalinga ennammwe tomanya muyinza omuyambako okuvvuunuka obulumi bwalimu kyekyatuukawo si wajja kyali kiti munju
ki ekyaliwo wajja kandi sibanso okubabuulira story nga yewe yali yajja etya okukwokya kyali kiti muganda wange yakuma kambe n'agiteeka kumpi n'engoye n'ekwata ebintu bye bo baafa. muganda we yafa baali bameka baafa baali bamu mu nnyumba mwalimu abantu bana zowokutaano baali baganda bo bonna maama taata bo baali ludda waggulu amasannyalaze gaali gagenze oba bulijjo mukozesa kandi gaali gagenze nga mulina amasannyalaze taata ne maama bo baali luddawo nabo baafa bo baafa ddina muogo omuliro oba ogundi baali bameka abaafa taata ne maama yafa ne baganda bo gwosimattuka otya bantaasa butaasa okunzita muki bantwala mu ddwaliro kati owulira otya nga kulira obulumi ekifuba bimunda muti munda mu mubiri namwe owuliramu omuliro kati abasawo bo bagamba agala sente okunzita okunongoosa ekifuba kye bagala bukadde biliyoni